Shalom wa Bobi Wine bannanga abikoze akatambi wekali Masao Babi ne Bobi Wine bannange nabo masanyu merere Eddie Kenzo ne Nyamutolo byonna ebyamate abyogedde bannange omukwano akatambi wekali Masao Pastor Bugembe naye mwina Masao talo simatalo wakati w'ekibiina kya NUP ne NRM mu nsi ye Canada byo ebivaayo sibirungi n'akatono. Calvin Kayanja naye ayina kyagamba ate do talo wakati wa Vijay Junior neba Futi Soja nabyo tebinaba kugwa mugamba mutya mwasibye mutya bantu bangi kansubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nisaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Habo Research Clinic banono nga bajanjabisa ddagala lya butonde ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomu nange beeyune obakubireko toddeeyo n'olumisibwa ebirwadde ebitategeereka wamanga ba BF Suma weebali munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omwami Bobi Wine bannange ky'olina omumanya tuli masanyu meerere era nga mwina Masao nga akakasa agambye temuddamu muyita principal temuddamu muyita Bobi Wine temuddamu muyita president wabula muyite kansala nti nno ajja kudda ate ababuulira olundi erinnya lye munaba muteekeddwa bali bampita principal ne bampita president eno wiki mugira mumpita council nja babuulira bw'ati ate munnaye katuge atandika muyita Wine abijewo simanya principal simanya ba president agambye ajja kudda olundi ate abategeeze maaso wano nina minister Balamu ate munange ng'asanyukiddeko wamu omwami Bobi Wine kali ekozi yagambye tumuyite kansala ogenda I understand my brother Bobi Wine is one of the graduates. Allow me in a special way congratulate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Congratulations, Honorable. Minister Balamu bw'ati ate asanyukiddeko omwami Kyagulanyi Ssentamu naye munnange waliwo akatambi akasinza okunkolera olwaleero olunaku lulamba ye mwana muwala onononga mwana wa Bobi Wine bannange omwana Shalom Namagemba asanyuse nkalaba ddadi we bannange wegamba atuuse ku birungi atuuse ku lyengedde omwana akubye akalulu baddiya akatambi kalina maaso wano katusooke tukalabe katini ate tusobola okweyongerayo. Banange Shalom ye Namagembe kwegamba essanyu eri mujjudde essanyu lyawulidde ng'alaba ddadi we bannange atuuse ku lyengedde simanyi na kumanya kale nange mpulira njagazizza okuzaala bannange gwe wenna ali yali steady jangu tuzaale bannange essanyu ly'omwana akubye akalulu ate bannange nenga ate wetuli mu sayidi ezeyo bwenkongerayo n'omwami Balamu ono no munnange avuddeyo n'akakasa nti omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yakkiriza okuwa abavubuka ba NUP abakwatibwa ekisonyiwo era essaawa yonna baakuvaayo munnange ate mu kkomera kale muyina maaso wano in this house. The minister undertook before this house to make sure that the youth who had been arrested and held for a long time would be released. He even went ahead to demand that a list be given to him. Mr. Speaker, now that the minister has volunteered a lot of information, wouldn't it even have been procedural okay for him to tell us before he conclude? Thank you. Where he has reached so far, because he undertook before this house that you will see that as we commemorate the International Youth Day, how far has he gone on the issue of the release of the youth that he undertook to
to secure. Honorable Bachireke Betty Namboze raised the issue of the National Unity Platform young people. I want to inform you that we shall issue a statement on Monday in Soroti. I had a discussion with the president just yesterday. I reminded him of his kindness. He had allowed to stand surety. He had allowed to stand surety for those young people. Most of those young people were given bail, but they were denied bail due to the conditions that were put in place. Just hold on. So the president has once again pledged that he's going to act on that. Let it be on record of Parliament. Those young people will get freedom soon. Bwati ate Minisita Balamo bwakakasiza munanga abasadde mugume esaawa yonna abaana ate omukulembeze w'eggwanga agenda kukitunulamu bambi babatene naye wadde babatadde tebaddamu ate kusomba mitawaana mirala kale wamma we tuli bamwagambe singa baddamu nange ne beekalakaasa era nga babazaayo okutuusa lwe banaayiga ate amateeka nga bwe galagira kale bwenkongerayo ewa Edirisa Musuuza onono munnange afuddeyo n'anyumya relationship yaabwe yatandikira mbu era egenda kuweza emyaka 5 kyokka interview yawo gye yakola emabegakaawo yavayo n'agamba mbu egenda kuweza emyaka 7 ate kati endezeeko agamba egenda kuweza emyaka 5 bakati ekituufu kyekiriwa simanyi na kumanya ate nga munnange yiye kennyini yalina okukigamba kubanga yamanyi nga we baatandikira ne Nyamutolo kubanga wagamba nti egenda weza emyaka 7 ekitegeeza Rema Namakula ng'akyamulina yali ayagala mwana muwala Nyamutolo newe gibanga gigenda wera myaka 5 bannange sigenda biyingiramu nnyo akatambi kalina maaso wano buli omu yeebuuza bibye olwo nebitandisa otambula ku social media mbu baakusaba famire y'omukyala ove mu busiraamu okyusa ofuna eddiini endala okutwala mukyala waabwe. Just shit off. That is propaganda. Abantu babitambuza butambuza just ekinaki nayo bya propaganda bigambo byansi eno babitambuza butambuza. Lwaki baba baagala okukyusa eddiini tebakyogeranga nako ekyo. Singa kijja gw'oli wiringi okyusa eddiini lwaki nkyusa baba kusaba eka nkubuulire nze ng'omuntu ensi sigiraba nga ate buli omu bwagiraba buli omu ensi agiraba bubwe. It's about faith, it's not about religions. Engeri gy'olabamu Katonda wo n'engeri gy'omukola ki gy'omukkiririzaamu. Bino abantu bye balaba bali mu kuteekawo babiteekawo olw'okwagala okwawukanya abantu nga bakozesa opportunity ya Eddie Kenzo and Fiona okwagala okwawula mu bantu. Naye omuntu omutegeevu yamanya nti Katonda gwe tusinza ali atya ali omu era buli omu oba osobola okumwagalira mu yonna gyakola ki gyagwa. Omukyala Nina Rose disciplinary committee yali ku disciplinary committee mu federation yafuddeyo n'agamba beetaaga copyright tebeetaaga ssente zojjayo. Nina Rose ayagala kwesimba ondooza naawe uli ate tukyogera ozayinza gaininga atya popularity ya Kalula kale ekyo tukite. Bwenga Eddie Kenzo ogenda kukola otya kubanga waliwo omwami yavaayo emabegakawo descending namwogera date bwati ate munange Eddie Kenzo avuddeyo n'annyonnyola ku nsonga ebadde eriwo omanyi babadde bagamba mbu Eddie Kenzo famire y'omukyala we Nyamutolo bamukyusiza n'ava mu Buyisiraamu ate n'agenda mu ddiini y'omukyala. Avuddeyo n'agamba nti baddiya ekyeyita ekyo si kituufu wabula abantu bo baliwo okukyawaganya abantu ate be balaba abali mu mukwano abakwatagana kale bwe tuli ku sayidi ezeyo bwenkongerayo n'omusumba Pastor Bugembe ono n'omunange olunaku olwaleero Mukama bw'atu bw'asiimye n'amugattako omwaka omulala era nga awezezza emyaka 40 bweddu. Naye munnange abantu babuuziza emyaka gigenda naye naye omukyala n'abaana bali luddawa munnange ffe nga tetubalaba naye tumumanyi pastor ono munnange muntu w'abantu naye bw'atyo bw'avuddeyo n'agamba nedda Mukama asiimye nanyongerako omwaka nange kankwate ekitono kye nnina nkigabanyeeko bannange nga wolaba wamma kwegamba agenze mu kitundu ky'e Nansana eyo n'agabira ate abantu emmere
wamma nettuumo kaveera ng'ate woobirabyeko. Takomye okwo n'awandiika munnange mami we emyaka gye yafiira maama wa Pastor Bugembe yafa nga Pastor Bugembe ono alina emyaka 26 ate taata we yafa bambi ng'alina emyaka 33 katongera okusaba omukama abasaasire byonna ebyabasobako abawe n'ekiwumulo ekitaggwawo n'ekitangala kibaakire bambi batebenkera emirembe kwegamba mbiina nga tottola okuva eri ebbanga bazadde be lwe baamuvaako mukama we yabayitira nakati newana ate watuuse wamma UBA byonna ebigambo byawandiisa embeera gyayiseemu era munnange takomyeko ne yeebaza abantu bonna abaamubeererawo era nga si yeyeka munnange eyazaalibwa olunaku olwaleero n'omuyimbi Catherine Kusaasira naye munnange olwaleero mazaalibwa ge omutonzi naye era bwatu bwasiimye ate n'amwongerako omwaka omulala kale bituli mu saidi ezeyo munnange tukwagaliza birungi tukwagaliza bisinga wano ku Suvia News Extra munnange Fifi da Queen avuddeyo ne yeebaza omukyala nakayimbira ono nonna kinku mu kuyimba si mulala Irene Nambiru agambye bannange omukyala yatuula mu luyimba lwa Chosen Becky ne nannyini luyimba ne yeerabira oluyimba nti nno ddala ne yeerabira oluyimba mbululwe bannange Fifi da Queen oba ayagala ki oba anoonya lutaalo ne naye era ayogedde kugema mazima ye lwakuba ffe Abannayuganda tetwagala amazima omuntu wayogera amazima nga tumunyiigira katubira mugamba mutya bannaye omuntu batera ogamba akuddira mu luyimba taluwoomya naye bannange Irene Namubiru watuula mu luyimba lwa muno kwegamba baby wagendanga n'oleeta notisi eziyita waggulu n'oluyitako bwoti backup waggulu awo n'oyita wansi n'ojja ku mainstream yalo bana mukazi gwoyimba eza n'interview nakola ne Farouk Sakozi n'embaga abannaayo omukazi oyo ayimba lwakuba mumulaba bamutya you underrate manyi omuntu azanyisa amaloboozi gonna waggulu ayimbayo wansi ayimbayo bagenda mu folk song ayina eggono bannange nga neeyo girekayo wano erina mu geeti topangisa byabangi ebyo ebizimbe by'omu kibuga buli ava erina engatto ze munnange okomanga weewaka wano yegwe boosi tonyomebwa ddala kiki buli omujjuzo gw'abangi mukazi gwayimba ngena nendaba buli rehearsals bamene mpulira nga Fifi da Queen yena kati ate munnange akyatenda era akyalojja omukyala Irene Nambiru olw'ennyimba gyayimba mu mbu yayimba oluyimba lwa Chosen Becky n'alusinga n'ennyiniro kale we tuli munnange Gravity omutujju ne Shakira bongedde okulumya Prima bannange bongedde okulumya Prima Kadashi munnange Shakira agenze n'akola video ya Dozi munnange ng'ali bwerere ng'ali mu kapatra n'akaleeka ne twebuuza ne bannange guno omulembe tulaga ludda wera Gravity omutujju n'agamba mbutambuza oluyimba paka ku Prima Kadashi n'ateekawo awo omugambo omunene ate nze gwe sitasobola kwogera munnange bwenkuzaako eno ew'omugole bannange abagole ku nsi kuno babeera n'ekyejo bannange abakazi nga twekoza nga tuli mu laavu kansooke ngoteereko kana akatambi naawe ndowooza kiyinza okuggwako bannange omugole yeekozezza bitya simanya wano wannuma ate banyige masaaji simanya njagala kunsitula ye bannange byateekozezza nammwe ate kamusooke mwerabireko ku katambi kano wamma tusobole wange taata oli bulungi mwana wange nedda taata kiki mwana wange anti siri mu ngatto kale n'olaba bamulamu bali awo mwana wange tubadde mwambazanga tomwana wange mumwambaze ku ngatto ye bannange munanyiiza omwana wange bamulamu baavuddewo abo batannamanya nti omwana wange tali mu ngatto teeka musiro kwaseresa ebudde oli awo bebinga nga taziriimu mu kigere bannange ngampulira sikyassa mwana wange siina mirembe nga kijiddwa omugere ebyo n'obeera bulungi nate engalo nazo zinnuma engalo zikuluma wetaaga zinyiganyiga mu kukola masaaji omwana wange mumunyiganyiga ku bugalo omwana wange mumukole masaaji bannange mwaba mutemwe bamulamu mwanguwe omwana wange watali bulungi
wano wansiwa kale bannange nomutatakula ku mwana wange mumutakuleko mutakule ku mwana wange tali bulungi ye bannange mwavudde wa mutakule omwana wange kati oli bulungi kiki mwana wange mbulira bantwale wasempeebwa wange dota kiki dota impulira bubi owulira bubi katukole tutya kiki oyagala sengala kuntwala wa papa yambannange mwana wange mukutwale mangu bakutwale wa Embeera y'omunnange mu nsi y'e Canada yeeyongedde okusajjuka era nga kati mwenjogerera ebibiina bibiri biri ku nguudo, ekibiina kya NRM kw'otadde n'ekya NOP era ng'agali mu nkubo agavaayo kigambibwa mbu ssaawa zonna gwe wenna ayina omuntu munnayimbu ng'awagira ekibiina kya NOP ssaawa zonna oyinza okumulaba ng'ate akomyewo ku butaka mbu kuba gavumenti ye y'omunnange yatunuddemu n'eraba ng'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mu munnange talina musango wabula okuggyako mbu kino ekibiina ekirala ate ekyo ekigezaako okwagala omusula nga namwe omugendo gw'omulimu maaso. Njagala otunuulira ebigenda maaso mu Canada olwaleero. Gw'ayina mukwano gw'oba muganda wo akozesa struggle eyerimbise mu byobufuzi okufuna empapulo ofuna okweraliikirira. Kubanga ebikujjuko ebitambula ku streets z'e Canada banna NRM bapraisinga President Museveni lwatu n'okulaga okwagala ensi yaabwe. Kino bangambye akiwomonyemu omutwe ali emabega waakyo ye ambassador wa Uganda e Canada Joy Ruth Acheng, His Excellency. Era singa President Museveni osobola kubanga ekyali kyatte ekifaananyi kyebweru w'amawanga kwe kuba nti oyina bambasada abatuula obutuuzi mu ofiisi abateenyigiramu, kubanga abantu bonna babadde batuusa akaseera akalowooza nti amawanga g'ebweru abasingayo obungi n'abaliyo be banna struggle tino kabajuukusha tugenda kulaba kubatabigwanira kubatali ba activist batuufu nga basala okuva e Canada nga bagenda Saudi Arabia bozeebi kubanga eri abatali menti kubeerayo nga Museveni takunoonyangako eggwanga terikuinaako buzibu wakola bintu bwe bakutwala mu conference bakulimba mirimu ne bakusuula e Canada n'otuuka ng'oyagala empapula ng'olina kulya mu nsi y'oluku kati kagenda kubajjuutuka kubanga message gye mubadde mukozesa ey'okujja ku nguudo okulaga Uganda ekifaananyi ekibi mwekubye ebifaananyi mufune empapula kati eriyo n'abali solid banna NRM abalina omutima gwa Joy Ruth Acheng, the spirit of Uganda the patriotism, omutima ogw'eggwanga mwoyo gwa President Museveni eri abaana abagwambadde e Canada ku street nga bwe mujjako nabo bagenda kujja bwe mulaga nti Uganda wabi nga nabo balaga ebirungi Uganda byerina President Museveni ebirungi byakoze kati abo be ambassador betwagala President Museveni era bwe kisoboka yita ambassador Joy Ruth Acheng asomese ba ambassador abalala out travel their country. Singa kino kikolebwa mu America nga kye yakoze e Canada ne kikolebwa e UK ne kikolebwa buli wamu banne NRM bangi abali mu mawanga beetaaga spirit y'abakulembeze beetaaga kukuŋŋaanyizibwa abakulembeze nga bwe mulaba ambassador we Canada kye yakoze n'abayita naye yabadde takisuubira nti abantu bangi nnyo bwe bati abagala President Museveni naye baayise mu bungi enguudo ne zijjula ebikujjuko bigenda mu maaso bapraisinga linnya limu President Museveni na ggwanga lyabwe Uganda. Kati gwe wakadingaanoonya empapula ogenda kuddawa kubanga message gye mukozesa kati olwaleero abantu abalina spirit ya Joy Ruth Acheng bagenda kugidemolishinga. Tugenda kubalabako nga mukutte ekkuba ettuufu muve Canada mu activism nti babanoonya mu seeking asylum mugende mu kwoza ebyoloni Saudi Arabia
kubanga abamu mukumwe tubamanyi tolina wadde ebbaluwa y'omugigi teryakunoonya tewasoma ne P7 wagigwa olina buzibu ki ne Uganda ogibanja ki Chuma cha Yesu Uganda ogibanja ki Kaye Wisdom Uganda ogibanja ki Bini Uganda ogibanja ki mugibanja ki engalo zange ne star zange zigenda wa ambassador wa Uganda mu Canada eyo spirit muzeija ayagala era se bakufuula essomero madamu osomese ne ba ambassador abalala batudde obutuuza bali asende za government abatudde mu office babeere ne spirit yemu singa tukola bwetu tinga bwe wakoze Canada ne tukikola UK ne tukikola America ne tukikola buli wamu na state season na tujja kuba tetukyalina bagwagwa banopo ku street mbajja kudda mu bwawusigalo embeera ate munange bwetyo bweri munsi ye Canada bwe tweyongerayo ne VJ Junior wamu ne bafutu soja munange uptop avuddeyo nanenya umalukiseka namugamba nti munaye kabladi osusse okugenda ngoyogera ebintu ebitayina magulu ebitayina makulu nti olulala obango yogera ebintu soka ngomale kwekenneenya otule ekintu okinoonyerezeko nagamba nti eno movie yafuluma mwezi gwa July gwe yafulumiramu era munange ye Freddy Lumbuyo rajiraba nagenda ku Facebook page n'agamba naye VJ Junior ani ali kusonyuwa kablaza naseka n'okuseka ne mama ono ye kiseka umaru yalaze nti wansusonya katambi kayina maaso wano ng'ate amunenyanze kamba sibulire wano temwerabira BF Suma Herbal Research Clinic bajja bisaddagali Upton nti if you are using this against me to put me down kanka posting wange nkulage nti tekindya that was July naji posting siri mu kwogerera Lumbuye simanyi butya bwe yakitwala omuntu ayizo kitwala nti ye yanyiga nti oba yakikwata mu mmeri ya kisajja kikulu naye ngera yabiraba ngaze wenyinzo bila nti bino omuntu abeerawo nakusagirako busagizi so nti yabiraba ne bimusesa naye nabiposting uwe ngalaba tebina nnyo kibiyinza mukolako kati simanyi ye ndaba yidi yakirabamu ekintu ekyo but nzengezako kuwa version zombi nti bwabanga bwatyo bwe yali akiraba ng'abalala bakiraba nti kuba kukakkanya muntu wano bomaze okudisaminga omuntu nti oba dolooza nti bino binanyiiza ambiteekeko neewange yengeri omuntu yayinza okukwatamu ekintu kati ate bwe kituuka ku ffe abakulira mu society y'ebwayise y'abakubi b'olwali ebyo bwe tubira atuuse kabusesi Junior yali atuogeddeko ffenna naye era bw'obiraba oseka busesi sobola keera nkyaga yanjogeddeko bwati jjamu kamuno woki toddamu kakajjeemu ebyo katuyinza kubindabamu edi mutwe ye nambe mu ku bantu bifwandira nti olwalero yandi demands respect toddamu kumanyira kuba edi mutwe featurinze mu cinema za Junior nyingi nga bulutulaba omusajja ow'omutwe ogutali konviri nga ayina n'ekirevo oyo aba edi mutwe amwogeddeko buli wamu but edi mutwe tavangayo kukyachayika okumanya tavangayo kukyachayika yasalawo n'erinnya lya edi mutwe ali etuume era abantu abasinga akakasa abayina enamba ya edi mutwe temwasevingako sebuufu kubaga emanyage mwateekako edi mutwe ye yasalawo n'akyambala ne social media handles ze neyeetuuma edi mutwe kulaga nti bw'oba obadde okikozesa kunyiiza lemidis amu yonkulage nti kino tekindya naye kati nze kyenneebuuza bino byonna mubikola bibenefiti ngani tubifunamu oba tetubifunamu olutalo lwa July nojjanga okalakala n'obusungu bwa July n'obuleeta mu August mandaba ekintu kino nga kiina akantu kekiwunya kesi tategeera I might start to believe abaana bali aboogera nti abantu bano balimu akantu kali nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde biri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano tubayita prostate relax kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano
mugamba ajja kusangala kafekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwikurizinga enkwaso ze afuna premature ejaculation waba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias